zimaze kuzikiriza eya Pupu Power naye zayingidde DPA zona zekuti zali ziyaga wanu president kali setubuuza FCD zinakiriza oba no. I want to call Bessie. Give me his number. Bessie, I call him and I ask him about Pupu Power. Enjiri ennongo seme ya binsanga wano nga bwewandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire evudde mu kitabo kyaffe bannange ekyettokobo ng'egamba wano omukwano gwange bambi abadde abonaabona ng'akola emirimu takyagenda na ku mulimu naye yafunye omukozi tamulabangako afuka kubuulire mamanya ebyo tuze tubiraba si mawulire kwaliyo n'abafuna abaami era naga nafunye omwami afuka kubuliri abalala bafuna bakyala kale ekyo sikirabye mu news kubanga nange nafuuyisa paka ku myaka egy'obukulu sijja kukyesibako ekyo kangende ku nsonga y'akakiiko kakosase nga twegatiramu nga kwaya nga tugamba nti waliwo abakyala botozanyisa ng'akadaga wamwe yaje kasiba nte mu byakosase ensi nekankana akakiiko kanyevu eri banka enkulu ey'eggwanga banka za Uganda ziri ezaggalwa zitula z'ebintu nyini bamusiga nsimbi abajjo ate okuzikima obukimi yesebo bagende kati waffe era ndawusosola okugulawo kadde ekibanda kyo kaleerwe naye ate baminisita abo bombi bakubaganya empawa binzigyemu ebyo minisita Kasaija ebyabbeeti bivaako nze sibiringa minisita Kasaija agamba nti tusigaze abaloko people nga bebakola omulimu guno minisita wa planning David Bahati yabadde mu parliament n'agamba president yampa directive egamba nti license empya tetuzigaba n'abaliwo bonna nga tetusosodde bonna bwe ba-expiring nga tetubaza bujja kakati tetumanyi ani oli full minister ono state kati njagala kubabuuzayo kibuuzo kirala abange yesebo bulijjo lwande tuli bukiikanga mumwa obadde tobimanyi bulijjo mbimanya kati bulijjo Rwanda tuli bukiikanga mimwa bulijjo obadde tokimanyi kitegeera kati omu bamugobe nadda France ate bebamwera ate France neno era bebamu lwaki akasika tetukajja ne tukawa kasiri eggwanga tukagatte Rwanda tukagattako aneda sebo kabaka ajja tutawanya mu kulonda ako konna konna bwe kekyusa ne kakati kawagira Abedi Bwani naye katono ku Uganda kalimu Uganda Uganda erimu Bulwanda busatu toleeta bizibu wano abange Abedi Bwani kana mulabye nga yogeza amanyi mangi nga musajja ayogeza gono omukambo muzibu n'agamba 221 mugenda kutuuliramu omusera wano tugenda kusimbawo omuntu omu wano tutwale President Museveni nga kaguddeyo era babagambye dda mwambale wano era bagambye bakolera wansi wa People Power yesebo bawuliriza bulungi n'omukulu Kyagulanyi era n'atuwuliriza tugule engoye zaffe ezaki ez'okwambala nga balayira ku bwaki ku byonna obwemupi nga babuwangudde obwa president ebyakakiiko ekyajulidde osase yammwe eryaganaaga kati eriweeti eryakatuntu ligenda kuggwa era oluva wano ku nsonga za banka oyo avaawo munyagwa yajja yekasiba nte kimulakidde osase bw'atyo ye yagivaako wagivaako eryanyumidde naye mbagamba sifayo kwani kyensaba nze ono bagenda kaseekende ne banne bonna tubategeere banka zonna tebaggala edda mu bukyamu kazibaswazi
ne White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo Tabuse ekuta abantu 19 eri mu Kweni bade bakutengeka matino bayambye nnyo okutumula omuze guli ogw'okukekejjula abakyala mu mbugo egamba kale mujje mutunyonyole ensonga ebakekejjuza bannammwe abakozi ba MTN babiri babagobera kubeka gavumenti omuli omuzungu Oliver Pretonti n'omwana Munyarwanda Ani Birenge Tabula nali nebuze mtendwa kibagirumba kali ntegedde amazima Kagama yagala tulya wo la omusajja oli yali ennyo mawulire nga Susan Magala amaze okuttibwa amanyiddwa nnyo nga Patrick Agaba owabasinga gwe bayita Patali South Africa emaze okkiriyalinga omusajja akwatibwa akomezebwewo wano amatama gamuceekera wayuwa ebyo nga bikyali abo DP yanjudde pulaani ya 2021 neesinga okwewunisa ojja kiwuli ogambe naye bano bali kuki batambulya wansi wa people power walalalalala ebyo nga bikyali abo bavudde amajene gategeeza ndi banne twagala okubategeeza mu butongole muleme kuddira lunaku lwa Taleesi 5 oba NRM de obulufuulandirwa abawagizi be NRM bokka buli munnayuganda oteekeddwa okwetaba mu ssanyu lino fere twanunula NRM twanunula ggwanga ofisi yeruwero naye bannaye no nga yabyataga ebya Buganda Land Board yakuta omuliro baginoonyerezaako omuyayi abaweereza mezi agamba muddangamu okumanyira ku ttaka lyange ensonga za betingi zino zikyagenda mu maaso omukulu Kasayi gyavudde n'akinoganya bulungi n'agamba betingi tagenda kuviirawo ddala naye atali munnayuganda tagenda kukkirizibwa kubeera na kibanda kya betingi ensonga z'abagaga Freeman kokate n'omukulu Butebi bannaye zino temuli mu nsa bona awulya beeropa balinga obwana obuto banaye banne abasajja abagaga we bafuna ssente batandika okuba okuwunga obuwunzi ono yawadde ensonga ku polisi ekyantutiriza omusajja oyo ku polisi ampeereza message ezintiisatiisa ate agamba ndi mubbi alina n'olugambo wawalalalala White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasanzeeyo White Star Magic sabuni w'obuwunga kwamana kwa Bidco nnyo ajja kubamu amabala mu ngoye zonna weewunye White Star basopo obadde omumanyi nennyagala omutegeera olunaku lwaliro ojja kijjamu enjawulo gambe waawo ate bano nga bakola ebintu nga byakabi nnyo banaffe mpoza aba Bidco mwebali agenda supermarket oba amaduuka wonna oleke muti osobola okubanga omufuna Wilson Hardwares obadde ogimanyi one stop center eyo tiles eza buli kika bakola super set adhesive tiles cement ne grouter UNBS yabakuonera mudda balese new stainless steel tubes ne pipes zino no munite eziwebuka ate tezitalaga super set adhesive omusanga Hardwares wonna mu ggwanga genda kukozesa Hardwares miles mukaga eza road wakunalulako 0705 2255 isimu gyojja okuba ojja kumanya ebisingawo okuzingira EZ Caladiances amabati gabannaffe aba roofings gano gawanga emirundi 5 okusinga ebbati ya bulijjo tegatalaga teyate mbugu mu nyumba kejemu designs colors ne textures empty for the last roof stunning Londa Roofing, strength of a nation 0800 24
M00 esimu gyo kuba okumanya ebisingawo ojja kwewunya ogambe waaw ate kino nga kiyitirivu nkubuzako Nalongo Sylvia Namono agamba tesalongo mulungi ekyo kiyitirivu nnyo kubuzako Alamanzani sali oli otya munaffe Luweero bwe balutuuliza katufise ndi Kayunga so buda ngambuzeeko nnyo wali wa munabugere empozi restaurant Kayunga tubabuzako namwe mu style Nalongo Salongo Magufuli ngamba mutekka baati muli okay agamba atya Ketro Arola restaurant ekintu kiyitirivu nnyo namwe nabawuliza lubogola simba essaawa eno ekyemukola kya bodde nnyo abafuna ku www.radiosinema.ug definitely the best Luganda station in the whole world kyemukola nakiyitirivu banayo kwewanisa kwengule amanya kikwatagana neyimbira byange tukoma Friday no banayo jangu ng'olina omuwala gw'ozze naye ate ng'omuwala ojja wekka tujja kuwandisa no problem naye tugamba tukoma ku Friday no ekyo tugamba neyimbira byange 2019 ate ono omuyitirivu abaana bakooka baaba waliwo yazze n'adungu n'engamba ati bano nga bayitidde ojja bawulira yakijjamu enjawulo okakase mutina lubokola simba yo tesaaga it's not a joke kitegeera abage ennaku betting abadde atya wawulira bino nga betting bamugjeyo gyabadde bagamba ni bulijjo muganino gavumenti tekkiriza bannayuganda kola mirimu kati betting iwaffeffeffe nnyini bamusiga nsimbi abajjo ate okuzikima obukimi bagende kati waffe era ndawusa osobola okugulawo kadde ekibanda kyo kaleerwe naye ate baminisita abo bombi bakubaganya empawa binzigyemu ebyo minisita Kasaija ebya betting nvaako nze sibirimu minisita Kasaija agamba nti tusigaze abaloko people nga bebakola omulimu guno minisita wa planning David Bahati yabadde mu parliament n'agamba president yampa directive egamba nti license empya tetuzigaba n'abaliwo bonna nga tetusosodde bonna bwe ba-expire nga tetubaza bujja kakati tetumanyi ani oli full minister ono state kati njagala kubabuuzayo ekibuuzo kirala abange bulijjo Lwande tuli bukiikanga mumwa mbimanya kati bulijjo Lwanda tuli bukiikanga mimwa kitegeera kati omu bamugobe nadda France ate bebamwera ate France neeno era bebamu lwaki akasika tetukajja netukawakasirya eggwanga tukagatte Lwanda tukagattako sebo kabaka ajja tutawanya mu kulonda ako konna konna bwe kekyusa ne kagati kawagira Abedi Bwani naye katono ku Uganda kalimu Uganda Uganda erimu Bulwanda busatu toleeta bizibu wano abange Abedi Bwani kanamulabye nga ayogeza amaanyi mangi nga musajja ayogeza ggono omukamba omuzibu n'agamba 2021 mugenda kutuuliramu omusera wano tugenda kusimbawo omuntu omwomu wano tutwale President Museveni nga kaguddeyo era babagambye dda mwambale era bagambye bakolera wansi wa people power yesebu bawulizanya bulungi n'omukulu Kyagulanyi era n'atukiriza tugule engoye zaffe ezaki ez'okwambala nga balayira ku bwaki ku byonna obwemupi nga babuwangudde n'obwa president Mr. Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala ewuluguma okusinga bweyatandikira ku myaka 2 kiwunyumirwa kikamunana katukola sampo zemoyo kuba kyatugenda mazina binsangano take you back in time a little bit ochegera binsangano as usual good morning
Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni w'obuwunga. Akolebwa Bidco Uganda Limited. Mukoza alimo. Namagezi ategere. Omusiru asiwanye ddala. Wulugumu okusinga bwetandikira ku myaka 2 kiwunyumirwa kikamunana kati kwelisambo zemoyo kuba kyatugenda mazina binsangano take you back in time a little bit wechekera binsangano as usual. Good morning. You should be happy with what you get. Don't
back in time a little bit ojukira Yvonne Chaka imba let me be free ezinyimba zikyasawuni oziwulira n'ogamba kye bayimbi bannaffe abannayuganda mutereeze ekintu ekyo kitegedde agweyo akalowoozo kamu kokka kambuze edakika 3 kati kweli sawa emweyo kumakya munaffe Tenywa James ajja kujja tusomera amawulire mpola noona agambelekera awo okunywanga amazzi gokka okitegedde bulungi nnyo bagamba nti naye nywangako ku ntwenge tw'emizabbiibu olw'olubuto lwo n'ogulwa olwala kwegamba obutafuna bulwadde bwonna genda mutimesewo 5-23 ojja kifuna bulungi nnyo okitegedde simanyi Jamia Obeto, the future president. Yarangala. Alo, Simba. Wala mukwano gwa mbamita papa Musisi yafunye stroke aliwa nakasero naye nga kibi nnyo very sorry basement yuzanga sorry about that very sorry gutandise okunyiza ku 2019 gutandise kati badde tulambula nagwo bulungi naye gutandise ande gwe zibaddeawo nga zinyogera kunankani edekenge mwenge ezidagala but it like this mwenge bigege mwenge yes kubanga n'omwana ento gundi wewejiruma obwosi bwoka ebagiwayo ejiko omwenge eddagala naye lwakuba problem ate oli agunywa n'ayitawo si ono wakaveera butwa bagambye lekerawo okunywanga amazzi gokka nywangako ku twenge otw'emizabbiibu kopeto waini oni otasebo muzebakeko sinisitya Sentema Road oba oziva wano bati that is Bulange abanyingira Sentema Road kukake petrol station kasisi ezisala enkuba eyo ne basalasala bunya zaaliwo ne batazikola alo muganda wange the beautiful road is Sentema Road akanya akubanga bomu ya Yosia onyota naye ewaffe musaze nkulu Mugabe jezava amafuta zigula mitwalo 40 Uganda mutwalo emu buli kintu zibapaddeko ku nsi eno oba zeetaaga singana tuziwe omuntu ko tuziwenga mukaaku tuziwe Uganda is very clever country so bwe bamulina abagezi yammwe mugende nga muzigaba ku nsi ezitalina abagezi mugende nga muzigaba kuba bagezi ya very many here kati nzagala kubuuza FCD